Yoswa essula 14 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Ne buno bwe busika bw'abaana ba Isiraeri bwe baalya mu nsi ya Kaaani. Eriyazaali kabona ne Yoswa omwana wa Nuuni n'emitwe gy'ennyumba ez'abakitaabwe ez'ebika eby'abaana ba Isiraeri bwe baabagabira mu kalulu ak'obusika bwabwe nga Mukama bwe yalagira mu mukono gwa Musa eri ebika 9 n'ekitundu eky'ekika. Kubanga Musa yali ng'agabye obusika obw'ebika 2 n'ekitundu eky'ekika emitala wa Yoludaani, naye Abaleevi teyabagabira busika mu bo. Kubanga abaana ba Yusufu baali ebika 2, Manase ne Efulayimu, ne batabawa mugabo mu nsi y'Abaleevi wabula ebibuga eby'okutuulamu n'ebyalo ebyali biriraanye ettale ery'okulundiramu ente zaabwe n'ebintu byabwe. Nga Mukama bwe yalagira Musa, abaana ba Isiraeri bwe baakola bwe batyo ne bagabana ensi. Abaana ba Yuda ne balyoka bajja eri Yoswa mu Girugaali, ne Kalebu omwana wa Yefune Omukenizi n'amugamba nti, "Omanye ekigambo Mukama kye yagamba Musa kunze ne kuggwe mu Kadesubaneeya. Nali nakamala emyaka 40. Musa omuweereza wa Mukama bwe yantuma okuva mu Kadesubaneeya okuketta ensi, ne muleetera ebigambo nga bwe byali mu mutima gwange. Naye baganda bange abaalinnya nange ne basaanuusa omutima gw'abantu, nange nze nagobererera ddala Mukama Katonda wange. Mukama n'alayira ku lunaku luli n'ayogera nti, mazima ensi gy'olinnyeemu ekigere kyeriba obusika eri ggwe n'eri abaana ab'emirembe gyonna, kubanga ogobereredde ddala Mukama Katonda wange. Ne kaakano laba Mukama ampangaazizza nga bwe yayogera. Emyaka gino 45 okuva mu biro biri Mukama lwe yakigamba Musa ekigambo ekyo, Isiraeri bwe yatambuliranga mu ddungu. Ne kaakano laba leero naakamala emyaka 85. Okutuusa kaakano nina amaanyi leero nga bwe nalina ku lunaku luli Musa lwe yantuma. Ng'amaanyi gange bwe gaali mu biro biri, amaanyi gange bwe gali kaakano bwe gatyo, okulwana n'okufuluma n'okuyingira. Kale kaakano mpa olusozi luno Mukama lwe yayogererako ku lunaku luli, kubanga wawulira ku lunaku luli ng'abaana kimwe bali, n'ebibuga ebinene ebiriko ebigo. Wozzi Mukama alibeera nange ndibagoba nga Mukama bwe yayogera." Yoswa n'amusabira omukisa n'amuwa Kalebu omwana wa Yefune Kebbulooni okuba obusika. Kebbulooni kye lwava lubeera obusika bwa Kalebu omwana wa Yefune Omukenizi ne kaakano, kubanga yagobererera ddala Mukama Katonda wa Isiraeri. N'erinnya lya Kebbulooni edda lyali Kiryaswalaba, Aluba oyo yali mukulu w'Abaanaki, ensi n'ewummula okulwana.